Honorable Betty Nambooze Bakireke Mama Mukono atikirira Mukono municipality olwalero navudde mu mbeera katayise MP mu mukozi wa TV nga mulanga kubanga balese oguteeso ogutalina makuru ekiteeso kye balese kwe kubuuza mbu ku Mathias Mpuuga Nsamba ne Nambooze Betty Bakireke ani agwanidde okudda mu kifo kya leader of opposition. Mathias Mpuuga asigalewo oba Betty Nambooze yagwanidde aweebwa ekifo kino omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine oba eriyo omulala Joel Ssenyonyi Zaake ani bangi be bamenya amanyaawo Nambeshe n'abalala naye bino binyiizizza Betty Nambooze n'agamba nti lwaki bajja eggwanga ku mulamwa gwe liriko aba TV nga tuva ku mulamwa ogw'okubanja abantu baffe abaabuzibwawo Gen. Museveni kati baleeta ebibooziboozi ebitalina makulu okwoza obwongo bw'abantu babajje ku kubanja abantu abaabula ayetudde ku bitalina makulu mbuno Mathias Mpuuga Nsamba awummule oba aveeko Betty Nambooze akikwatemu. Olutalo lubadde lw'amaanyi era TV babuze kata kugiggala ku mugoba ku seeti kambi kulage naawe obyerabireko nga bwe bibadde ng'atabuse. Eddala abafunye ebirungi mbebalizaako Katonda ate abafunye okusoomozebwa era Mukama Katonda mu bulungi ne mu bubi yatulera linnya lya Mukama lyebazibwe. Ab'Emukono era Sirema balamusaamu ak'enjawulo n'okubasaasira naddala ababadde mu bizibu bingi ebirimu n'okufiirwa. Leero tufiiriddwa omwana waffe wa yunivasite yafunye akisidenti tinga luli najja wano negamba nti tufiiriddwa mukyala Kitooke maama waffe awe Mukono kati ate omuzzukulu awaka wiiki zino 2 mwana yafunye accident mwana ng'ali ku yunivasite n'atufaako. Nalabye wano n'omukulu Dalton Kaweesa nga naye yafiiriddwa ate era si oyo waffe mulala zino badde manyi yo waffe mulala ate munnange. So kino kye twayogerako wiiki ewedde newankubadde nali ndagiriza bulagiriza weewaawo baga nti emboozi endagiriza egwana baki bayomba naye simanyi kyoyagala njogere kyesaayogera ku luli oba kyoyagala bannayuganda baleme kibagamba. Luli twayogera ku performance y'Oweekitiibwa Mpuuga ng'omuntu olwaleero twagala otunuulira abo be tusuubira olwaleero ntuse wano nga n'okulwala ndwadde olw'embeera enzibu eri mu makubo gaffe. Zambaali ekkubo ly'ejjinja liweddewo. Sseewungu asobola okubuulira mu komiti yaffe tubadde ennaku zino mu kubuuliriza ekkubo eryo twaliteekako obuwumbi 1,300 bakole kye bayita maintenance works obuwumbi 1,300 nga balina okukola okuva e Nakawa okutuuka kilomita 72 weziwerera era bo abe enago project abalukola ne ministry ba supervising abaga nti omulimu bagujjako engalo bagujjeeko engalo ntugwaggwa naye bwe muyiseewo ne mulaba nga gwaggwa ekkubo kkulu nnyo gye tuli kubanga lye litutwala ku mwalo lwe luguudo lwa Uganda namba emu naye bw'oyitako n'emmeme eyinza okudda kkubo lifuukidde ddala zibu. Oluusi ngenda neŋŋamba nti singa oba tufuna ku mukisa mu puroguramu eno balometa n'otuleeterako wano ku mwami Katumba Wamala n'atubuulira naddala kati buuliriza ku nzimba SFC twabadde tuli nga World Bank yatuwa ssente $1 million 577 tuzimba amalwaliro ne tumala emyaka 2 nga waliwo okusika omugwa wakati wa gavumenti ya mwami Museveni executive ne World Bank nga yo Uganda olwafuna sente nega nti zino zize wano abamajje be bagenda ozimba amalwaliro kakati no kyenjagala nti ngenda nenewuunya tenjagala ngenda nenewuunya teriyo kuba MP 57 aba NUP bonna basaana obwa opposition era nebukeera ku makya era wetugenda okusenga okutekenya amaanyi waliwo ekintu kimu kakino kankimaleyo omukulu Sebaana Kizito bwe twali tulonda mu DP naga nti singa okukulembera DP kwetikka seminti nakwasanjazi sikisobola
naye obukulembeze tebakozesa maanyi. In fact we have ekigambo kye bayita brain power, bakozesa brain power. Kati mu Uganda mulimu ebizibu naye balwa omushana bo basazeewo kati kwesiba kwekyo mbu batwogeze kwekyo mbu oba batukwasa ensonyi oba mbwagala oba sibwagala waliwo ekifo kimu. I have all the qualifications okukitwala naye kati ekizibu kya Uganda si kyekyo, ekizibu kya palamenti kirala. Era saagala programu eno balometa mwekobaane n'abaagala okubuzaabuza bannayuganda mubajje ku bizibu ebiri mu ggwanga mutandike nkusimanyi obunkenke obuliwo ku mpuuga buli luddawo twala eri era mukomye omuzoogo sambaali mukomeze eddala omuzoogo eno programu abantu bagirinda Katumba mara nanga approachment ejabasumbwamuko naye olutindo luno lwakatonga luwedde nga bbiri mugenda kuyitako n'ebimotoka abasajja ne bali eggaali bano baddira amagye ne bagatwala mbu era gazimba eggaali y'omukka n'ekyengera bali mu kuzimba okugenda maaso kanvewa promotion engeri gyembadde n'okukyusa buli sookamu ate ndi munnabyabufuzi a street politician at that era mawulire mwe mwenna abali wano nagaba ti asobola okukola enkyukakyuka yemu ng'owekitiibwa Mathias Mpuuga gy'akola mpa endowooza yo. Endowooza yange eri nti nze ndi background yange yama waliwo ekintu ekiri mu kukolebwa aba TV bano Mabesi Nambooze agenda bikugamba mu mawulire waliwo okutandika ekintu nga mujja abantu Kumulamwa omukulu ffenna kye tuliko kyakubanja abantu baffe 18 kibalama n'abalala ababuzibwawo kati bano bagezaako tujja okuba mwami Museveni kimutuddemu kiri mu kifuba kimunyiga kati yabawadde instructions nti bannaye munyambe mujje abantu eyo mubatwale ku kino mbu batandika okulwana bateekawo ntalo mu national platform bwe Mulamwa gwe baliko okucreatingawo divisions mu national platform eri omubaka ono olina ono batujje ku Mulamwa bere Mathias Mpuuga talina bamuwuliriza ku kifo kyaliko olwo abantu batandika okupayinga allegiance ku muntu omulala kimalize nga kino kyetuliko ekyokwekalakaasa kiyise olwo mwami Museveni asanyuke bafune gwe mulimu ogwaweereddwa TV zino ne radio zino asokolize maama Nambooze nga abawa level ku biki bye balina okukola. Mawulire ndi munnamawulire mwe mwenna abali wano nagabasookamu ate ndi munnabyabufuzi a street politician at that era nina n'omukisa okubeera the most senior MPs mu bannanga abo gye bayita spin room nti tusobola okuvuga agenda ekyo kikolebwa tugenda kulagirira bannansi ekkubo lye baba batambula kyendowooza nti nze nkirabanga story eno gye tuliko egwa mu kkowe eryo because why yes bwe tubeera nga tulina media house ne tugenda mu spin room yaffe ne tugamba let's create an agenda ku leadership y'opposition tugisooke maaso tuteekewo debate eno yes tujja funa wakida and a half years wabeerawo okukyusa obukulembeze omulundi guli nakibagamba kyajja kitya nti tewaliwo nateeka liwandiike naye ekyatandika tetwaliyogeddeko olwaleero with a lot of constraint kyalibadde kyekyokomparing enkola ze tulina mu nsi bambi yagiridingira mu kumunyaga nti mu kiseera ekyo ababaka ba parliament abasinga obungi okukwata akalulu mu kibiina nga ye candidate w'ekibiina abamu tebeesimbawo abalala beesimbangawo ku bwemupi nga bwe nagamba nti owekitiibwa Kawanga Ssemwogerere yeesimba mulangirira ng'era bwe baakola mu 8 n'afuuka leader w'opposition n'abanga eggwanga lyetaba mu kulonda leader w'opposition kubanga mu nkola singa tuli mu nsi erimu demokrasiya nga nebivudde mu bululu byebiteekebwa mu nkola eyali wangudde n'atwala obuyinza owokubiri naye najja n'alipresenting a minority kubanga naye erina omukisa mu ggwanga okubeera hard ebirowoozo bye ne bitafa waliwo okukyusa ku ssemateeka ne wabaawo abantu abaleeta ekiteeso ekyo nga bagamba nti bannange twali badde tuteekawo enkola nti omuntu ayeesimbyewo ku bwa president n'aturning out second alayirenga ng'ex officio abalina efubitizi twabadde Ghana
ne tusanga nga committee gyencheyalinga nti kati eno committee led by opposition nga nze opposition empeerako vice wange kati nga bwe yampa Sewungu nene nabali ate ab'ekibiina ekiri nabo balina gwe bayita ranking member oyo naye ajja ku committee kuno nga naye alina obuyinza ng'obwa chairperson era ne bamuwa ne deputy. Buli wali platform ey'okukulembera eggwanga tebaagala kusibira munnaggana yenna wa bweru endowooza zonna zijje. Era twatuuse eri nga opposition erina ba MP 137 nga n'ekibiina ekiri mu buyinza kirina ba MP 137 naye nga waliwo independent y'omu ye yakola endagaano n'ekibiina ekiri mu buyinza okukifunira akalulu nti nga bageze kumwegayirira ng'eggwanga lisazeewo nti ffenna lino eggwanga lyaffe buli kirowoozo kya muntu kikulu kisibwamu palamenti naye eyigwa. Era bagamba kiki nnyo ekikulu ennyo ekiteekesawo shadow cabinet omugaso gwakyo omukulu ki? Emirala gyonna ekyokuleeta alternative view ng'okirese bagamba tendekero ly'abakulembeze b'enkya bagikola batya. So omuntu ajja n'ayiga petition bagikola batya, question for all answer, motion bagireeta otya, eddala erisingayo ng'omuntu akoze private members bill. Nze nagamba nti bannange Nambooze agenza okukola private members bill nga naffe tuteekateeka okukola etteeka lyerimu. Kati tusaba atuweeyeeyiye tugende tutunulemu tuteekemu ebirowoozo ebyaffe. Bagenda mu wiiki y'okulonda ne balyoka baŋŋamba Nambooze leeta etteeka ate nga mu legislation timing nkulu abantu tebasobola kuba bali mu byakulonda gwe noga nti banenge kati nyanjula etteeka erifuga omwenge. Nze bwe yaddamu kati n'akireeta saakayana because njagala Uganda efune etteeka ly'omwenge naye mu nsi y'abategeevu nga tuserusi nga bayogera mbwabo tebaleeta alternatives singa ogenda buli shadow minister buli financial ya akola alternative policy statement naye ne baba bagenda kubba mu kintu basokolayo kisokola empola tebasobola kugamba omupi ne bagironda ekyo bakiwuliranga ekive. So tetuli mu demokrasia mwe twali ba questions for all answers mekezi leteddera mekezi ezanukuddwa petitions mekezi zeera zibadde zikwata zitya ku bantu ekiri mu parliament volaba n'ebintu bye twali tugenze maaso nti no parliament yegenda kukola radio ne TV. So kusaawa eno anti ombuuza question nagamba nti nno mu bintu ebya arts temulimu answer kye nagambye nti ekikukomesaawo nkujja ku bye wajja tutandika okufaanana nga n'okusingira nti bw'ataba ye ani ayinza okuyamba okununula opposition oba okutambula ndowooza obawulira abana abantu bajjanga balina agenda ze bali mu kuvuga okujja Bantu Kumulamwa omukulu main focus. Ffenna buli muntu ggwanga lyonna abazungu abaddugavu amawanga gonna agafocusinza ku parliament okubanga tekyatuula okuba nti abantu babuzibwawo era buli omu yayibuuza ekibuuzo nti lwaki gavumenti yandibatuleeta alipoota n'egiwaayo netulaga abantu bano gye bali baabata baabalya gye bali balamu bali luddawa baabaziika baliwa wetwandibadde awo nga wetwebuuza era wandibadde program nga wezitambulira naye kuba kino kinyize Museveni kimukubye locally internationally mentally physically kimukubye kimubobonze kati ayagala kwejja kolere kufuna relief ayagala kwejja bujja kweddabulula nate kitagenda kusoboka. Ababaka bo basazeewo bakkiriza Mathias Mpuuga Nsamba okwekalakasa kukyagenda mu maaso ngeno Museveni kakola atya alina okutuwa abantu baffe alina okutuwa Abaganda baffe. Kati Museveni yaleese kano kakodde kukozesa TV ze yatandikawo creatinga biboozi creatinga narrative batujje ku kyaffe ekikulu ekyokukuuma ebintu byaffe n'okulaba nga tugowana kyemalira Yoweri Kaguta Museveni obuvunaanyizibwa bwo okulanga okutereeza Uganda yaffe tujja okufuna essanyu. Mbaagala nnyo Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuddamu okwogera ebigambo batayi mweraba.